Leero tu celebratinga emyaka gya Kafeero obukyanga tuva ku maaso. Oso nga gwe full figure osobola kuba abaana bo bubaka ki? Abaana be banta manjagala sibaagala. Bakola kyate. Bonna mukama njagala babonereze bonna basasule kye balina okusasulibwa. Abaana ba Kafeero bakalina Kafeero bonna balamu balina emikono n'amagulu. Balina omuntu abalimu abagamba tubakuvuga ekintu ekyo paka President Museveni abayite mbagamba kino muzayi tagenda kubayita twabimubuusa yokaliyo yamuvaamu. Kakati mwamusubidde abaana bakulu balamu bakanira ebintu ebitaliiwo basobola okwekolerera abalaba kyalina baba baabwe we bali muli ku mulambo muvumirira omulambo mulinyidde eddembe ly'omulambo ne family kala kasajja kala simanyi kaani kana kawjayo otuka kaani simanyi kaani waliwo n'ekirala biri awo byonna bibiringa ebifundikire oba bisanikira wa ne mukanira omulambo kwagala okuzikubana mmwe mukama basaasire mulokole emitima gyamwe mwerokole mweka omusajja n'akataka ke yabalekera egundi mwakatunda ekajjansi mwakatunda ogwo gwana gwe simanyi gwe gwani oba gwe gwani gwe gwakatunda ne guva ne gulega amatama ne guli kwanamu abakazi bye oba kiki ne guli ebitumbuwa naye era ne mutawaweera n'ebukunja gye muga mwatunda n'akantu kasigaddemu katekaza na fuuti 10 mwagala mukatudde mu muzikula mu mwekebera omusaayi kale mmwe baana mmwe temuli mukama tali basonyiwa n'omulambo teguli baagala gye guli oyinza tukwagala okuzikula kitawo tikibale nti kale yakuzaala bagenda kuzuula nga yakuzaala ave yakuwe sente ave yakuyambe ave yakoleki famire ya Kafeero omuntu kigoyagala mwakuyambe era nayagenda okwagala bali baagala Kafeero kuba alina erinnya ne sente mmwe tebabaagala mwekolere muli balamu mulina emikono n'amagulu mugende mukole muve ku bintu byabafu muve ku mulambo gumule mirembe baana mmwe mu mulambo teguli basonyiwa tombula byana bya Kafeero saagana byogerako bina bikasaso byonna bikasaso bikolimo abantu besibye ku Kafeero bamu banga mulamu ne abujali emagombe baganye muleka okuwumula ndi baagala kuzuula mazima bwagazuula ofune ki kubonna kuliko omwana omunema oko bongamba ntonzala n'embotoka n'enfa nobaki tewali bakole kuba balamu balina emikono bakole nga basaba Katonda omwana omugagga era ekika kijja mwenoonyeza genda okole baagala alina tebajja kukwagala ng'oyagala kuzimbula mulambo abantu baagala bonokwano okagala family ya Kafeero egenda kwenoonyeza bagambe nti oli muganda bwabwe gwe genda okole baveeko obudde bwe mumala mukulekana ne mukooti okwesunda mbu babalabe mbu bandi baana ba Kafeero mbutata misa ki mbutata gundi tanagenze watata gundi byebiki byebiki omusaayi tegukola ogwetaka bana kuzirika laba bate bakwagala full figure abantu banja batunonya kwa tuyine sente bala batuta baganda batuta ba sister bala batuta bachole konso kwa tuyine sente kati gwe onokola abantu bajja kunonya ne family ejja kwenonyeza ekola gwolowooza Kafeero asimiddwa okuva we yatuva ku maaso asimiddwa kubanga tafina mirembe wadde okuwumula naye nga kyonna kivudde ku family basooka kale nanyiba ababwebi ne baziddamu bani ne baziddamu ne baddamu ne bazitunda buto ate nga bazitunda tebagasa tasimiddwa kanungi kafunye muyimbi nga Kafeero bano bambalese bawuli abo basajja babayita bambalese abayita ba promoter bebakyasinza okwebisiraani babba Kafeero nga mulamu n'emagombe gyayo baganye muleka okuwumula omuyimbi nga Kafeero Mozere Radio ne basudde bonna olowooza baalisiimiddwa batya ba Frank Ambalire omugenzi bandisimiddwa olw'ensonga kino ekintu kyakolebwa abayimbi abo bandi badde bazikibwa na bantu wamu nga balina ekijja kibakijjukirirako nga njagala okugereza nti kati fire Bongole Lutaaya Sudani waliyo ekijjukizo buli mwaka bagenda ne bakolayo pate ne bateekayo ebintu waliyo balambula ne bateekayo sente naye tebamuzaala eri bamuziika wano ewaffe just eri yawangalayo buwangalizi ne wano ewaffe bamuziika ne wogamba abayimbi bataano nti mundage ebijja bya fire Bongole nkulayira kakata mukulu nkuwa sente omuntu okulagawo kitegeeza kinti abakola music omusingi gwa music tebafa ku music tebamanya nti ekyegane nti music si business yayi talent kati oba tegeresa nti music batandika okukola ekintu ekizimba music industry ekyawamu naye ate abantu abakirimu banaku nyo tosobola kukwata music industry nogamba nti ono muvubuka ono tunduso ayogera ayiike enduso aninga gobayosera mbu ayogerera abayimbi ani yenna kaye nze simumanyi ali awo simanyi wunduzi biyenje simanyi wunduzi kayenje simanyi biki kaye wisdom oba simumanyi talina luyimba si muyimbi tewali amumanyi anoonyeza erinnya yeeyita simanyani simanyi bikiwunduzi simanyi mabuga president wa gospel kakati ogamba oti anti ayogerere music industry oyo ayogerere Chameleone amanyi ebizibu Chameleone bayitamu ng'akola oluyimba amanyi Bebe Cool yakola ate video amanyi Bobi Wine ayita mu mikyokukola studio n'okola oluyimba n'okola video ey'ebbeeyi oyo ayogerere Shiba amanyi olugoye Shiba lwayambala siba mumulaba ng'ayambala obugoye obutundutundu manyi akagoye ka Shiba kamuti kagula ne poloti kati oyo amwogera talina na waaswata n'aba talina waabeera ayolengera n'akamoto kakalina bamuwaka we bono bwe bagabira abalema kati oyo ayogerere omuyimbi
teyeke nyinyi teyema anti atuko wa Jerusalem fena tuka Jerusalem abali agala bayimbi yanisa abayimbi abamanyi kye bakola ne music waabwe ate buli bantu bandi bakiddemu katogole yaabwe nokwata bakal legend Chameleone Bobi Wine Bebe Cool bani balagadi no bayita bokka noyita ba Chance Nabega bani ba Queen France no bayita bokka noyita ba Fik Fama ikaba Gravity ba John Black bani kubanga buli muntu alina katogole mwaisa bashiba music gwakola video nga mimi asatu atano amanye bei y'oluyimba amanye bei y'omuyimbi abamunyimbi bagulangule kato yajemba ayogere abayimbi mbu bafunemu era ndio nonsense Fulufige engeri gye tukyali abalamu olowooza bano ba Chameleone abakyaliwo empaji ze tukyalina ba Mzee Moses Matovu Sebatta bo tuteeketeeke tutya eri obulamu bwabwe obw'omu maaso awo tewakyalula mbu amaaso kuleka bakole birala kikati Mzee Sebatta oyagala kuŋŋanda asobola okuba eating ze yakuba zinalwewuba tikisaasoboka anti okusiimibwa mu ttaamu y'okusiimibwa okusiimibwa bakwate music bamuteekemu abayimbi bennyini ba legend zaabo bateekemu ba legend bennyini bannanyini music babateeke mu department ezo bakwatagane ne wuma babakolerere babeyogererenge ebizibu byabwe bibaluma beyogerere naye okatera agati ategerere Matiya Luyima agadi naye legend tatasobola kugera Matiya Luyima bibayimba tebikwatagana sibe bimu video ya Matiya Luyima yasendena n'eragadi yandala Fulufige nga tumaliriza Vinka yavuddeyo n'asamba omuwagizi ng'ayagala mukwata mbitundu ebyekyama no comment gwokiwagira bwetudda mu reality Vinka enyamba gye yabadde ayambadde ye kenyini yawadde opportunity omusajja omukwatirira ali waggulu nnyo yambadde akantu kakusibye enkudi yonna evudde eri kungulu abasajja boolimu entegera yaabwe bo balaba ebintu babitwala bulala buli wantu watuba tuli bwembeera mu Kampala mu centre onogenda ku bici kuba basiba ku bici nga bavuga babiraba nga bya bulijjo n'ekisinzira wa gy'oli naye oli Sudan oli luddawo oli mu ggulu awo ye omuntu akiraba nga kyogwoga nti kwatako eyamukutteko teyabadde mulungi era ate neyamusambe teyabadde mulungi no comment ate eyamukutteko teyakoze bulungi tekyabadde kyavunaanyizibwa kuvayo kutogerera muyimbi naye negwe bakutteko tekyabadde kyavunaanyizibwa kusamba muwagizi olw'ensonga yabireese otadde emmere ku suwaani muntu enjala emuluma njayagala kulya olyawo tomugambe nti tolya tokola ki yeryawo eiza mugambe nti lyo batulya naye yagirabawo teyina agamba n'olwekyo nti eyamusambe teyabadde mutuufu ate neyamukutteko mu ngeri emu oba endala okusinza waabaali yambala okusimanga wompita ku mukolo gwa Kabaka nengenda mu bupale bwange mba siwadde mukolo kitiibwa sitegedde wawendaga kitegeeza wempita mu kirabu nengendera mu Gomesi era sitegedde gyendaga so mu ngeri emu oba endala bonna dress code Vinka gye yabaddemu yasikiriza omusajja omukwatirira y'omu yeyamutumye wabeerawo omuntu wakutuma tijangu ndabe naye watyange gwe yasambye abakubanga w'amagye Sudan nga tewali muzannyo Fulufige eyo nga batta Abanayuganda okwegendereza ne wajja oba olaga n'omanya nti gyendaga wali watya bafune okwegendereza basooke bafumintirizenga mu bye bakola tumalirize na kano Mumbejja Komuntale twalabye omukolo gwe ogwokubiri embaga ye ey'okubiri kino kirekawa obwakabaka bwa Tooro yazudde omusajja omutuufu ajana kufuna owokuna oba owokutaano oba owokusatu omuntu kisinza life bwekuvuga bwoba ogitwala tewesibira mu buddu bwa ndowooza nti kubanga oli mwana gwo kubanga mwana wa Mumbejja abeere mu kutulugunyizibwa mbu kuba talina kufumbirwa mulala talina kukola bwati ye abeere afiire mu firimu awoleme kufuna sanyu ofunye sanyu oba olaga ono bwakunyiza muteera ofuna omulala that's life kuno ku nsi tukungulako sanyu kati Mumbejja ye abeere awo mama kubanga Mumbejja yazza musango so that's life baba yafunye oyo ng'obulamu bunaamutambulira which is good tumusabire busabizi Mukama muwamu omukisa naye Abambejja nga batomera n'abasajja otunuulira wano Buganda yafunya California nanti lwakuba Abambejja batono muboogerako nnyo lwakuba nti batono naye gwe omanyi abantu abatomera abasajja mu nsi olunaku oba omanyi abano ab'ekyawa naye ani aboogerako lwakuba Abambejja batono tebali common kati lwaba afunye oyo n'amusupportinga n'afuuka nemumufuula amawulire so naye nabo bantu nga ffe era bantu nga abantu abalala balina okusomeza kwe bayitamu okulunyigirizibwa kwe bayitamu that's life naye ono omusajja banaawangaala tusabe Katonda yamanye ebintu by'omukwano tebabibalira muntu ate tebabinnyonnyola ate tewali agumanyi tewali agukuguka Katonda akuba bwemukisa mu muntu
Nebagamba n'omulangira Kabaka yekenye naye afuneyo emyaka gyejo. Sijja kukyogerako nze no comment nga batanatuusa nzigwe sibanja sina muwala nti njagala wase wange gwe siragira no comment. Full figure nga gwayiseko mu band music omwana ono Butida anawangala ajja kuwangala ekisa kya Katonda kye kyamweta Butida bannange nze neewuunya omuntu ayogera ku Butida. Butida temusooka muno Butida alinga omanye enkoko emami damagi ng'etandisa okona ku nga tenaba nakwalula kakoko mu kisusunku. Butida atazze lwa kisa kya Katonda mwana talina nakyakola talina waabeera wadde ekyokwambala mwani musanyukiddeko musanyukize nti Katonda amuwanzeeko eddusu. Kakati okuwangala ke lwaki okwogerako essaawa zino omwana yakajja wiiki 2 nga tolina mu covid talina we yayimbye. Ye lwaki mumwogerako kitegeeza nti alina omukisa ogutalina bunika ogumutambula kalina opportunity gye mumulabako so ajja kuwangala kubeera n'okujjako esife twamuleese kyabadde kisa kya Katonda kye kyamuleese ajja kuwangala ekirungi nti yafunye abantu abalungi abamanyi music nga Sipapa yamukutteko alina studio yamufuniddewo okubeera ajja mutta obulamu bujja kutambula Katonda yalina kalenda y'omuntu timetable y'omuntu Katonda yabagirina. Kyanjawulo ekyo gwe kyomulabamu ekitaliwo ku bayimbi balala babaddewo. Alina music wali mu comedy akola comedy ate nga bwayimbiramu kati awanjawulo mu ku bantu abaddewo. Yes Papa n'ebigambo bye byayimba alina ensabika gyabisabika bijja mukolera. Yes Papa yamusayina nze talwa n'abayimbi wajja kuba naye olw'ensonga nti ajja kufigika ono talina waabeera mwavu ate mwana muto ate awuliriza bambi mulungi awuliriza naye embeera abaana abamu embeera yebafula ekyo kye mba mbalaba ti yekyawa tayeguya talina suubi kati atandise okufuna essuubi era agenda atereeza obulamu ajja kutereera tumwagale tumwongere n'omusabira. Naye twalinawo omwana bw'atyo Leza Bread Mama Fina gwe yasooka okulanga omwana Mama Fina yangambye agenda mukolerayo agenda muwaayo oluyi agenda mukolerayo ennyimba akulene ku ngoye nayogeddeko ne maama ng'agudde mu bintu namukisa gutalina bwiniki maama alirwedde omugulira ku ngoye omuwaayo kasente kabeereko mu wallet n'omukolera oluyi. Naye twalabako omuyimbi bw'atyo Leza Bread Mama Fina gwe yayamba naye tetumanyisaawo eno waawe yadda ate kati alina mukisa Butida alina omukisa. Mama Fina teyamuteekako amazzi omukono gw'enjawulo kirabika alaga anti Katonda ayamba yeyambye. Mama Fina asobola okuteekako omukono naye nawe notukozesa opportunity eyo kugikozesa. Kati Butida tusuubire nti omukono ogw'amaanyi gugenda kubaawo ate n'omukisa ate alina omukisa ajja kukozesa okusinziira ku bantu balimu Sipapa mutaddeko omukamata shuwa mulungi mu kumanaginga music mu kumutambuza bapengepenge bamugezaako mupushinga balungi basobola bwe baba bejjemu bino ebyokuvuma abantu okola ki basobola omuntu kuba Butida abadde muyimbi wa social media yeyamuleeta kati bamusigala nga bamupromotinga Mukama amuyamba n'agenda maaso. Naye tulaba emirundi mingi nga ab'amateeka bavaayo ne bawera ennyimba bwe zityo because bavaayo ne bawera olwagundi My Property olwa Fikfa Mike mbo balinnyirira erinnya egundi eddembe ly'abakyala kati n'ono yayimbye bakabasajja balungi. That is the word kati so what bakabasajja banyuma that kigambo bugambo kati so what wamukutana mukamusajja wamukoze ki just ekigambo you know that's life omuntu wambo tutambula mbu yayimbye andi n'abasajja abafumbo bajjaga mulinnyo obulamu bw'abakyala bwaffe bwe bana baba byatunaawoza olirwedde omukiikirira mu kooti Segirinya olunaku lw'okumakya olwaleero olukeeseza olwaleero waliwo ka audio akavuddeyo nga ddoboozi lye ng'agamba nti ali bubi nnyo era tagenda kubeerawo mu kulayira. Segirinya muntu nabagamba Segirinya nja kukola ekisoboka kyonna okulaba ng'alayira wakiri okuzuukula omufuna amulya naye ajja kulayira ebyo byonna abuzaabuza mba abasawo bamugambye gundi ye tesobola kutambula lugendo luwanvu okuva gyali okujja e Uganda okulayira. Segirinya ali mu Uganda mubeerawo yakomawo Segirinya ali wano temumulaba atambula namu alina yafunye n'omuggo kati tulina obuzibu nti Segirinya njagala okutegeeza eggwanga oba okwogerako nga twogera mazima n'okufumiitira Segirinya muntu mulungi era yandikoledde abantu era ajja bakolera kubanga Segirinya muntu w'abantu atamanyi ground essaawa zo z'abantu ba ground si bantu batambulira mu zi SC naffe ezo emmotoka eza SC tuziyina naye tuzeerekereza netama emmotoka zisobola balansinga n'abantu so Segirinya asobola okulaba naye yakiteekamu komedi mungi ne kabampane mungi n'asukka wayina okukoma kati Segirinya n'omusongamu olugalo afuna omuggo n'awenyera n'agamba mwenzi bweru ndi mulwadde
ne walwala mutu atali nyenyonyi kati Segenya wali yakomawo nalabye yagenze jo ku parliament ne ambulance atamba na ambulance n'omuggo egulo yabadde ku parliament yabadde wagenda kulayira ncha kati ebyo nabikola kubuzabuza na kuyisa mbeera kwesulika nga afukaanaaba naye nga bamuleka ajja kukolera abantu bamuleke nze nsaba bamuleke kubanga Segenya asobola okukolera abantu yagamba ekyo abasawo bamugambye ekibumba tekijja kusobola kukavolinga anti nabikola kuyisa time ya mpapula kubanga yo obuzibu bwa Segenya bamusaba mpapula bamusaba ebyo byonna ekizibu kye kyali kya mpapula ekituufu kiri tazirina naye ate asobola okukolera abantu eno si Europe nti no Segenya fokasinze ku luzungu twagala essaawa zino omuntu asobola okukolera abantu batusako service ennungi Segenya asobola tusa ku bantu service zekyo nkikakasa mulabire ku ffe nti muzeeyi abadde n'abantu bangi nnyo ab'amaanyi mu ggwanga abakinaye nga tebasobola kugenda mu baana bageto tebasobola kugenda wansi tebasobola kugenda kukustuuka ku muntu wa wansi ate nga omuntu wa wansi gwe babbiramu essente bo bakolaga nti bamutuukako kumbe batambulira mu esi n'okusobosa endabiramu tasobola mbabeera mu office gye bakoma ate office abantu abamu tebasobola kutuuka tebamanyi nayo kati okuyamba abantu abo omuntu abayambiddwa Segenya asobola okukola kubanga ekizibu kyaffe mu Uganda si luzungu kubanga eno si Europe tuyesaawa tufokasinge ku lulimi lwaffe tufune n'olulimi lwa Africa oba tugambe nti Luswayiri batandika olusomesa mu masomero nga lw'amaanyi kuba abasajja batusibira mu buddu bwa sirabaasi waliko mu Nopu wamanyako nti Segenya alina obulwadde bw'ekibumba kona bulwadde bonna abadde Kariuki nalina wabyabufuzi anti yagamba balina mujjanjaba myaka 8 ng'agenda n'afuna treatment n'akomawo oba okukyusa ekibumba kye yesimbawo okusumbuwa abantu bayamanya nti mulwadde bakyali yesimbawo si mulwadde talina na wamuluma naye ng'asobola okukolera abantu Segenya akendeze Kariuki we mungi atama akola ebintu ebisukka ku mubaka wa parliament ategere nti kati watuuse mubaka wa parliament yalondebwa abantu abovunanzibwa akwati ayimirie mbuvunanyizibwa bwe ebintu bya komedi abikendeeze kyogamba yeekoza bwekoza si mulwadde talwalangako ku kibumba talwalangako ku kiki talina bulwadde bumuluma Segenya ekirwadde kikyali talina kirwadde yalinga mulwadde w'amatu just naye bwato ne mupi avuddeko katolu bwama bwe muntu we mwagambanga nti ali mu komedi nayo ebiseera ebisinga yabumalanga wabweru India take kumujjanja ekyo kyonna bakibalanga bajja mu parliament olw'ensonga mu parliament wabeerayo ssente ezera ensonga lwaki Kadaga ajja kudda kyekibagaza Kadaga kubanga asayininga ku ssente ezo buli agenda ebweru afuna allowance waweere afuna ssente zaweere ne ssente z'eddwaliro zimudda mu nsawo ate bamuwa time ogende bwe oluusi bo bakubayo obweyo Segenya ino bweyo bwakubeeyo bweyo ki amanyi okunaza ku bakadde okusitula abantu bw'atyo nalwiri yalinga akola kati bafuna opportunity eyo n'agamba nti ndi mulwadde wa kibumba ne bamuwa essente zimutwala mu ddwaliro ne bamusasulira ennyonyi batusa biki ne bamuwa ne kalawansi ate nga ne nasigala afuna omusaala kitegeeza beyasaba akalulu tebagenda mu banja bajja lowooza abadde muwadde nga taliyo ekirala nti nezino essente zafuna ez'obwerere aba zeetaaga zimuyinula so bwe buzibu tulina nti ababaka ba parliament tebazze kukolera bantu bajja n'ebigendera byabe balina ebigendera ebibyabe kati ngaoyo olaba ebigendera Kariuki byakwekola ebibyo kyova tulina ababaka abamu abalondebwa nakati bali mu ggwanga nga babiri nga baani bangi tebagasiza bantu kyogamba Segenya ne wano oluvudde mu kalulu adduse wabweru kukola ku side job eyo kuzaawo zigenze mu kalulu balina side job kubanga eri basasula awa buli awa gyokola gyebasasula kati wakolayo awa 3-5 n'azeeteeka ku kitanda era asigala asasulwa dika ebyobufuzi balabira ku mukama waabwe bwe yagamba nti bamukutudde simanyi enkizi simanyi bibumba naye ng'agenze ku kiringa nakubaako nabawala Maria Gansimbi kati bo abali mu parliament bene bakifuniramu n'abagenda okugendayo kati ababaze kati ye abala teekeye tejja kuyingira ng'abagambe nti bankuba ne bamenya kati era nezo zibeera ssente zibeera waawo bayisayisa ssente nyingi nnyo eziba zimugendako kati munansi n'osigala mu bbanga ate kiseera bannansi tukolere wamu mwekolere ate singa kisoboka banditugambye n'ebyobufuzi byandivuddewo kweza musabe n'atuwaayo ebbanga naga nti tumwongere emyaka 4 oba 5 ng'atwala oba 3 agatusabe naye ng'akyagasobola gwe wamutonda Katonda yamanyi asobola okugasobola mwagala kifuula nti buno bwakabaka tebalonda kisinzira nti kati sente ziwalaba sente zetusipendinga mu kulonda ng'ate ne batulonze tebagasa sente za kampeni singa baziteeka mu bantu basitulwa ku bantu ne bazitulwa factories endala kuba kati muzayi agezaako okuzimba factories agezaako okuzimba naye singa azongeramu ebyo
kalooza campaign zino zibatadde mu kulayira bikisinga zagenze mu factories neera tulinawo sente olaba Ekoni bamuwadde ettaka ate nze nga munnauganda tebasobola ddimpa andi mwe mulina obuzibu bannauganda Ekoni bamuwadde ettaka Ekoni agenda kuleeta sente zayongere ku zaffe agenda kwongerako naye ffe tubadde wano nga tulina ettaka eryo nesente newe bali kuwagwa okosa sente za wano ekitegeeza era oyongerako naye zino era zibaddewo naye oli agenda kweta ayongereko you understand kati ffe ekyo tetukiwaya atafumitiza tasobola kukimanya ensonga ya Ekoni yakufumitiza ya bongo full figure tugende ku nsonga ya parliament ya speaker aseeke ensonga zaziremeredde okulondawo ku Orania ne Kadaga era kati bagenda kukuzza mu public yenna ayagala okwesimbawo ku bwa speaker gye bagenda kulangirira essaawa yonna olowooza tetufiirwe bonna Kadaga n'Orania tetujja kubafiirwa naye nga Kadaga kyemanya ajja kudda Kadaga ajja kudda nkwadde ensonga emu lwaki Kadaga akomawo abantu abasinga balina ebigendera byabwe bibatwala mu parliament balina ebirwadde byabwe ate bakulukulu bali mu myaka gya Honorable Kadaga kati abeera amanyi okusomoza okwo n'obulamu obunafuwanafuwa kyova olaba abangwiza obasayiningirako that is one kati bonna bwe baba basemba two nti Kadaga alina enkizo ku bakyala kuba ye mukyala naffe gwe tulina ate bwe wetegereza ennyo Kadaga teyandibadde mubi mu ngeri emu oba endala omuntu nga sipiika w'eggwanga ekyo Kadaga kyakwa kyalina okukola lwakuba ffe nga ffe ab'ekibiina kya NRM abaagala nnyo President Museveni tuba tulaba nga atunyigiriza alina byayogera nitulaba nga bitunyigiriza naye nga sipiika kyalina okukola kyeki kyenayogerako bakwaffe mutulaba nti twogera ne mulowooza nti olugera bogezi kyeki kyenagamba nti sipiika yenna yenna teyandibadde na kibiina teyandibadde na pata yandize bulizi from nowhere yandibadde nga independent najja neyesimba kuwa sipiika n'atabeera honorable n'atabeera wa pate olw'ensonga ti sipiika wa parliament ebibiina byonna gwe babitunudde kati Kadaga mutunulire ebibiina byaba byamubuukira bannaoku bamubuukira abaagi bamubuukira kanaye abulwa weyekyusiza abeera naaga ayimirira sayidi zonna abatasalawo ate abasinga mu NRM be bamulwana tewali amulwana lwakuba nti buli omu aba n'endowooza ayina entegeera ye nga bwe nkugambye nti kati nze ayagala nnyo Museveni basaagala Kadaga akomewo kubanga ate era waliwo bye yakola ebyamukubanga ye waliwo bye yakola omanyi akaluka nti kabadde kangu Honorable Kadaga alina kye yakola ekyamukuba yavaayo n'atwa n'anegotiatinga wano muyisa sente mwagula amata amafu mwagula emmika gy'ebijanjala ebifu sente ze muyisa buli kaseera ate ye sipiika w'eggwanga atuvuddeyo bigambo eggwanga eggwanga likuteeka luddawo awo oba ogenze ku mizaani oba osayiningako zaaki emmere enfu bagiyisa oli luddawo amata amafu bagagula oli luddawo nga gwe sipiika w'eggwanga gwotaddeko sente omukono gwoziwaddeyo kwegamba ye kennyini yakola era emwekubira olaba nti abaddewo balina byakola ebitagenda mu maaso ebitali birungi ngeremu oba endala ajja kukomawo naye abakyala tulina bangi mu palamenti lwaki tetulonda mu abo abakyala sipiika Kadaga nze okuva lwe nagenda mu NRM ngenda mu myaka bemeka nakola appointment nasaba appointment nakuno guliko baginyima simanyi lwaki okola kyo okulaba Kadaga yes nentuuka ne ku parliament ne bamunyima kugamba nti olaba abantu abamu tetuyambiddwa so niwaaba agenda batagenda byonna bye bimu essaawa yakola essaawa yakwekolerera nga bannansi ne bannayuganda okola nga twalibwa nga laffe maaso naye bwofuukasinga ku muntu tebirina makulu full figure wagambye nti akalulu engeri gye kawedde buli omu adde ku bibye Bobi Wine yazayo mu studio n'akola akayimba wakawuliddemu nakawulidde nga akakoze nange naddayo mu studio nange nenkola akayimba muzeeyi walifa awo tuli kombenda naye yakoze akatengo which is okay kubanga kati essaawa yokola ebirala era tukyagenda mu businesses nyingi nga tukola business ze ndi mukukola buduuka bwange tibyobuli byawedde naye ate tugenda sigala nga nze tugenda sigala nga tuyamba ku bavubuka okulaba nga tweza mindset ekyokuyinza ndi muwabuzi wa president na office na appointment letter ndi mukozi agamba nti emirimu gyange kyagenda mu maaso mu ngeri emu oba endala naye gya mobilization gye gyawedde awo wennyini nga Honorable gundi eyabadde ani kantinti yagobye mukazi we n'amusibira ne wabweru n'abaana amakazi akufumintiriza omuntu oba tafumintiriza amakasi mangu abantu abamu obuvunaanyizibwa bw'amaka process nene so agikomentinga ku buli mwalina amaka buli mwalina okusomezebwa kwayitamu process y'amakasi nyangu niyo ensonga ate zagenze n'owa minisita Nakiwala ate nezizo tumanyi gyeziri ezizo
ezizo ezani sigana nkuwa nakyo wala sina kusomoza maka gange ndyoke n'omwami wange togana takubiranga ko luli agamba nti agenda kwogeramu naawe ebisombuuza nonsense bakole ku bigasa eggwanga bave mu kwemamaliza mu byekigega kaliyoke amukubira abantu simu akole ebigata ku nsi bave mu kaliyoke nga gwe presidential advisor omukyalo ono kanti nti gwe yafulumizza osobola muwa bubaka ki ezo nsonga z'amakera zijja kugoli mama w'abaana taata w'abaana amaka ebanga nnyanja kaseera tosobola kubanga oli mu mirembe myerere mbeeramu okusomozebwa ate kanti nti abadde mubaka yasimbawo community egiwera n'asipendinga sente nnyingi atayitamu abantu beetaaga counseling just mu kutereza mindset yaabwe ate ebyo tebibula mu maka okuleka atamanyi maka ffe tuli bafumbo tufumbidde emyaka mingi kati tubimanyi ebyo nti bibeerawo nebimala nebiggwa ebeera just part time ojuwa time nga wegayirira katonda yeka yakola amakera yagatereeza wayimba nti muzeeyi walivaawo tuli kwomba endagala naye abayimbi bakombye endagala bazeetamiddwa muzeeyi ng'ate akyaliko tannavaawo naye abayimbi bakyakomba ndagala up to now nga gwe presidential advisor bagala endongo ogenda okola omulimu omulala omuntu olina okubeera creative waliwo gwe bazaala nga oli muyimbi buli muntu ayasamya akamwa n'ayogera ali muyimbi ne kasiro owuliramu omwonya anti talent bamuzaala nayo kakati talent ebeera talent nga bakozadde nayo si business kola business that can talent take away ekyatofokasinganga ku kintu kyekimu kati gwe bakujjako kamera yo bakugoba ku tv ng'ogamba nti sijja kuddamu kulya ng'ogenda mu kusubula engoye ng'ogenda mu kulima omuntu olina kubeera creative buli kaseera ne talent eyo eya music eyingiza omusolo era wooba otunudde ku gavumenti ez'enjawulo wane Uganda industry nayo eyina ettafaali ddene nnyo lyeteeka ku musolo gwa Uganda ndongo kugita sawa zandwa COVID-19 takyali mungi sisobola ne mukwogera kwa president yagambye agenda bayambako okubabbulula ateekewo sente zibabbulula n'abayimbi nawe ekyo zisikiririziganya na kutandongo omuntu obanga olimu ng'olina common sense ng'otegeera ng'okimanyi nti obwadde gye buli sikiriziganya na kutandongo nkyogera sikirimamu anti basobola kukikola ng'ekkolero omuzeeyi we yakikola mu kulayira mu kulayira tewali muntu gw'ogenda kukebera kugenda mu kivulu ffenna buli muntu eyali awo yakebererwa COVID-19 era abaayina tebajja nefulufiga bino ebintu bisoboka osobola okuteekayo n'ogamba nti kalenda ng'ennaku z'omwezi 25 ogwokutaano ne tutandika okukebezaawo abantu abanajja agula tiketi gwe tukebera anti okukebera omuntu bakeberera emitwalo 2 tebakeberera bwereere kivulu kya sente meka muyimbi kyogenda okulaba asukka mitwalo 25 nekebeza covid wa mitwalo 2 nga ngenda kulaba ndongo ya mutwalo ngate abantu bava muleke kusuddia abantu byakijaga bebe nabagamba ko ibinabu wategeke ebivulu sente mwamusonda tezafira mbivulu tezafa ne aziri amukyenyanja aliye kubanga bulamu wabanga bwasobodde okulya n'endala zaafa nezigana okuwena nga nesente zaali ziweza asobola okukolamu ekintu kyalokongera okwejjanjaba ne mwamusuddi ategeke ebivulu ategese vokise nansa nasimanyiwa mwagenda wanewa labonita waliwo abantu 7 bana bala baali bayimbi abantu balina sente zigenda mbivulu kati abantu balina okusomeza banoonya business banoonya new business banoonya ku baana baabo bata ku masomo byakulya ng'omugamba genda mu ndongo anti si bulwadde nti nobuntu agendemu ogenda kufa binki ekintu ekyokwerekereza kyokwejaleba so teri muntu agenda mu ndongo omuntu akebere covid wa mitwalo 2 kuba agenda mu kivulu ky'omuyimbi naye gavumenti egema abantu ate naawe jukira full figure ndi gavumenti eri mu kunoonya abantu bagema because gavumenti esi mukulembeze wa gavumenti yo waliwo etuusiza ngera nti twegemesiza ekimala nobadde bukendedde balituta naye nga nze omuzadde sikiriziganya nakuta kati ndongo ffe tulina abaana masomero abaana bonna bakomewo nga basesemera musaayi abaana twayombanga abaana badde kusomera abaana badda ku masomero covid alumma abaana kusomera basomesa baganya okuta abaana tewali ayogera abaana bonna bakolola abaana bonna balwadde abaana b'abantu bagenda kufa omwana omwali tobadde mu ddomu yonayona neggwawo mumutijja nandongo nze siribadde munange kyemanyi teri mufa akola kangira mbeera omwavu nga ndi mulamu kasita nfuna ekyokulya tewali naye antuma ssente n'abazina bafa bazireka kakati siri mwetegefu genda kukola obulu bwawedde kati tuli mu ku planninga businesses twagala okulaba nga tukoleramu nga bannayuganda n'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso nti ffenna tuli bannayuganda ate tuli ba mugaso mu nsi kyekiseera ekyokukolera awamu nga newankubadde tubadde tuli mu bululu nga wabeerawo ebigambo ebisongovu buli saidi olwokuba nti buli omu aba alwana okulaba nti ayitamu eyo minzaani gye tuba tubeerako ffenna Mama Museveni BMP bali mu kulayira abantu babasuubiremu ki
lwaki babasuubiramu kubanga nabo balina ebizibu ebisinga n'obungi babatendalinga nalabeko nga omu ayogera omuntu ku parliament nti banka babaganya okuyingira olwa covid-19 because baba basayininga contracts n'ababaka baba bazze okubawola n'okubeera nga bakolera bwemage era kinajjukirwa nti mabegako speaker wa parliament yatuwa n'abagamba ababaka bakendeeza amabanja bakendeeze n'ebizibu batusinga ebizibu abo bennyininyini abali so buli munansi wooli kyekiseera ekyokukolaba nga weekolerera tosuubira muntu gwalonda nti yagenda okukolerera olw'ensonga babalimba ombaka agenda agamba nti ngenda kukola enguudo ngenda kuzimba amasomero ngenda si abikola balina kulobinga mu ministry abo si bali supposed okukola enguudo si bali supposed okuzimba amasomero si bali supposed okuzimba amalwaliro no tabeera mubaka naye olw'okuba nti akwagalamu akalulu bajja ne balimba abantu ebintu bingi naye nga nabo bannayuganda era bwe babafunye omukisa ogulayira which is okay bagende bakoleko kye baba basobodde muno mu nsi buli muntu alina olulimbi lwalima n'olugendo lwe tewali agenda kukolerera bizibu byabimalewo kubanga olaba neyali kikulaga kinti n'abaddewo mu palamenti ayagala okuddayo buli kifo olaba okwata bukwasi oba ntebe ye yatate waka nolaba omugenyi nga kyadde ne bagimuola batata wakyusa feesi just entebe ye kakati olaba nti oba lugoye lwono lusangamu awusigalo nga alwambadde olaba nti era okyuseeko nga tewali omuwadde n'omusanga busa kitegeeza nti buli omu ali mu kwekolera nakwerwanako bannayuganda baleme kubuzaabuzibwa bafokasinge ku some businesses bakole kubanga ebizibu byobulamu bwe tuyitamu tuli mu lugendo tewali manyi oluviiramu olunnyoka ddi tuyita mu bulamu bwakusomoozebwa ebyetaago tebiggwa ate n'obuvunanyizibwa tebuggwa ate tebwewalika tusisinkana ebintu bingi mu nsi olaba n'omugumba aba n'obuvunanyizibwa era aba n'ebimusoomooza naye tefe abazadde ku baana ate abalala nti oluusi n'abatazadde abalina balina okuyambako oba abaana bayambye oba asinkanya oba abantu families endala oyinza obanga tolina baana tolina bantu bangi naye nga tolina families zoyamba kati nga ffe tulina families zetuyamba nyingi tuyamba abaana kuba ffe naffe tukuze tuli nfuuzi funa kanwa gye tulina muddi z'okuleka okuyamba te ku baana abo nga ffe tukuze obuvunanyizibwa teweewalika ate tebuggwayo ate teri ssente kutika sente tetama era njagala okutegeeza abantu abayomba sente tetama olabira ku muntu wamuwa kati oba nafuna kati naye abanga atakwatangako n'olwekyo nti tukole tetukowa kukola tukolerere ensi yaffe naffe twekolera ekikulu kyakuuma mirembe mu nsi n'okukuuma obulamu thats life tomanyi lwolunyuka tomanyi woliovaamu ekirala nti tweyagaliziganyize yagaliza banno nga weyagaliza omuntu aba afunye ka blessing muleke agende nako kati nganze mwanda bamba naye ffe tulwadde bubi ffe tuli bubi ffe tukuze tuli banako nemunyonyo n'omuntu omukulu nga bala mukuvana negotiatinga ku lugoye lwange ffe ebintu ebbeeyi tubirabye bukulu banko bala mbe bali supposed otugulira engoye tetukuze n'abazadde nga ne Christmas atukanga tomanyi nti olina n'omuntu anagulira olugoye nti bagula olugoye lwa Christmas tetubimanyi tubiye kati wenfuna omuntu nga mama Fina nga avudde nangulira olugoye Natasha n'avaayo nangulira olugoye abagagga abalanga ba Miss Kigwi ne bava ne bangulira engoye ez'ebbeeyi naffe tubirabye bukulu mwabadde mwogera ku lugoye lwange nale ne minisita omu alulayiriramu yes fashion ekitegeeza ate nga lwero lwenyini balamu yalina ensobi amaaso ge gegatalaba bulungi nafuna edda bajeregereranya ate banafuyiriranya abantu nalabye minisita ono owaki owebyobulamu nga lwalayiridde mu kitegeeza lugoye lwa bbeeyi si lwalayisi rafula olugoye olwo lwali lwa sente mekama Museveni olugoye lwali lwa miliyoni 7 nagule bangulirawo engoye nyingi ate bampa kashi tebaŋŋamba nti no sente ngenezi gento bakibampa ne receipt naye banafuna omukisa ne bantwala ku garden city nga alonda engoye zoyagala nenonda engoye kati bo nga balaba bibiringa bimulimuli abantu baffe buli wabeera omukisa wabeerawo ekibi abantu abasinga bayibuli eyogera mu Matayo sura ya 7 olunyiriri lwa 16 lugamba nti mulibalabira ku bikolwa byabwe nze oba njagaliza ekibi bayibuli egamba weyagalize naawe ofune ate buli muntu kyasiga kyalikungula Abagalatiya 6 sura ya 7 so toyagalizanga muntu kibi ate tojajinganga bantu era ne bayibuli gatosala musango olema okusalirwa ate omukisa gw'omuntu ekyamateeka sura ya 28 egamba nti omukisa gwo nkuwadde omukisa obere wa mukisa mu byalo ne mu mawanga ne mu bibuga byonna be wa mukisa nze ndi wa mukisa wa mukisa okulanga first family vayo n'engulu ya dress mbaira wa mukisa mama Fina nava n'engulu ya dress oza abantu bali bameka yenza ani ku mukolo ogwonna kwali abantu babale kwali ba president okubanga nzomu bayitanga ndi space n'olwekyo oba balamu obutabaawo kyekyamulumanga tebahayalinga sound we sometimes abantu abamu tebamanyi
buvunanyizibwa ne responsibility yaabwe olw'ensonga tyankubala mu respect gyalina gye tumuwa talina ku negotiatingako waliwo ebintu byatalina commentingako nga talina byogerako nga talina byewabudde kyovala nambozi yamuvuma yamwita because nti teyeewumuza waliwo watalina kwogerera kubanga muntu wabuvunanyizibwa wa respect muntu wamanyi mu kibiina kyaffe nze baitha wankobala muyampako n'abakyala bagagga ennyo omanyi tulina obuzibu abantu babuzaabuziba walaza tulina sente za president Museveni zetulya abakyala bwe sijja kuboogera naye yankobala baali banoonya banoonya enamba yange bakakyala bagagga nnyo bamaanyi nnyo tebalina bifo mu gavumenti infact buli mwezi bampa sente balina bampa amata g'omwana bampa nganza abakyala bankobala muya bampa bagagga nnyo bamudeeterako engoye kuva e Canada omuntu yandeeterako engoye okuva mu America omulala yandeeterako engoye okuva e Dubai n'ensawo ne baaga omulala yandeeterako nga tulina ebintu bingi munnange lwakuba nti oba alaba akalimu okayingira mukozi abasinga bonna bayitanga wabbala mugenda mu State House oba okulaba muzeeyi kati bayitawuwo nga kyekimuluma anti nze sikutogera abantu ate sibasaba ssente nti nga nkutwale bagenda kuwa zino mpeeko zino mbu ate nkutwale bakuwe ssente ntwala omuntu okusinza kikyagenda okukola kigatta ku gavumenti kigatta ku ggwanga lyaffe kiyamba ku pulezidenti esaawa zino kyekiseera okoleramu nekitaffe tumuyambeko nesiddawo mbu ate ssente mmeka mbu ate gwe oli wanjawulo oli mugagganyisa okumpewe zino kubanga ffe twafuna okusongozebwa pulezidenti Museveni ffena tutwala kyenkanyi ne bayibuli ga mumaaso gekata ffena tuli kyenkanyi kane president Museveni wanjawulo buli muntu amu respect ye munogera n'akaana akato ffena tutwala kyenkanyi nga bannayuganda tatwagala kyenkanyi kyova ne mukulayira yaŋŋambye yatoye oda yambuuza naŋŋamba abaana bange abageto bazikulu bange babadde kaadi konze nze yabamuti bana naŋŋamba no jangu ku State House bakuwe kaadi eziri special bampa kaadi eziri special za geto ez'abaana ba geto ne stickers ne bagenda okupaakinga kubanga ffena twagala kyenkanyi era yamanya nti abantu be tebajja bakkirizayo abamu abaki abali bwe batyo abatali smart nnyo abatali batyanaganamu abonna bantu bange balina okubeerayo naye Museveni olaba okwata miliyoni 7 n'oziteeka mu lugoye olwo Uncle Balaam mu saati eyo Uncle Balaam saati eso agigeragala lw'ensonga tetumanyi oba esaati eri emu ng'ajooza kiro tetumanyi oba yasuubula ndibota mulundi gumu oba yagigulira muki oba erimu ye agamba agula dazini which is good wabanga agula dazini naye naye kyayagala kyekyo kati nange kyenjagala kyekyo ate kyala nti Uncle Balaam si muntu w'abakazi nnyo bano abasireyi nga abawala abamanyi ebintu by'ebbeeyi nti amanyi ebbeeyi z'engoye z'abakazi so simunenya togamba yeekubako njawulo tabimanyi ebintu by'abakazi sabanko nti agenze n'agulira abawala engoye oba nti abeera nnyo n'abakazi si muntu w'abakazi sizera mulaba na muntu wa businessman naye nga musajja mugavu fulufiga nga tuvudde kwa Uncle Balaam yatolako nabiga ina bashopingira engoye Dubai n'abagulira engatto n'abagulira engoye nga bintu byama birungi bya bbeeyi zezange naziguze wano taata w'abaana amaka ebanga nnyanja kaseera tosobola kubanga oli mu mirembe myerere kubeeramu okusoomoozebwa ate kanti nti abadde mubaka yasimbawo community egiwera n'asipendinga sente nnya atayitamu abantu beetaaga counseling just mu kutereza mindset yaabwe ate ebyo tebibula mu maka okuleka atamanyi maka ffe tuli bafumbo tufumbidde emyaka mingi kati tubimanyi ebyo nti bibeerawo nebimala nebigwa ebeera just part time ojuwa time nga wegayirira katonda yeka yakola amakera yagatereeza wayimba nti muzeeyi walivaawo tuli kwomba endagala naye abayimbi bakombye endagala bazeetamiddwa muzeeyi ng'ate akyaliko tannavaawo naye abayimbi bakyakomba ndagala up to now nga gwe presidential advisor bagala endongo ogenda okola omulimu omulala omuntu olina okubeera creative waliwo gwe bazaala nga oli muyimbi buli muntu ayasamya akamwa n'ayogera ali muyimbi ne kasiro owuliramu omwonya anti talent bamuzaala nayo kakati talent ebeera talent nga bakozadde nayo si business kola business that can talent take wali ekyatofokasinganga ku kintu kyekimu kati gwe bakujjako kamera yo bakugoba ku tv ng'ogamba nti sijja kuddamu kulya ng'ogenda mu kusuubula engoye ng'ogenda mu kulima omuntu olina kubeera creative buli kaseera ne talent eyo ya music eyingiza omusolo era wooba otunudde ku gavumenti ez'enjawulo wane Uganda industry nayo eyina ettaffaali ddene nnyo lyeteeka ku musolo gwa Uganda ndongo kugita saawa zino lwa covid-19 takyali mungi sisobola nemukwogera kwa president yagambye agenda bayambako okubabbulula ateekewo sente zibabbulula nabayimbi nawe ekyo zisikiririziganya nakutandongo omuntu obanga olimu ng'olina common sense ng'otegeera
ng'okimanyi nti obwadde gye buli sikiziganya na kutandongo nkyogera sikirumanyi anti basobola kikola ng'ekkolero omuzeeyi we yakikola mu kulayira tewali muntu gwogenda kukebera kugenda mu kivulu ffenna buli muntu eyali awo yakeberebwa covid-19 era abaayina tebajja ne fulufiga bino ebintu bisoboka osobola okuteekayo n'ogamba nti kalenda ng'ennaku z'omwezi 25 ogwokutaano ne tutandika okukebezaawo abantu abanajja agula tiketi gwe tukebera anti okukebera omuntu bakeberera emitwalo 2 tebakeberera bwereere kivulu kya sente meka muyimbi kyogenda okulaba asukka mitwalo 25 nekebeza covid wa mitwalo 2 nga ngenda kulaba ndongo ya mutwalo nga abantu baava muleke kusuddia abantu byakijaga bebe nabagamba ibinlabu ategeka ebivulu sente ze mwamusonda tezafiira mbivulu tezafa ne aziryamu kyennyanja aliye kubanga bulamu wabanga bwasobodde okulya n'endala zaafa nezigaana okuwena nga nesente zaali ziweza asobola okukolamu ekintu kyalobokongera okwejjanjaba ne mwamusuddia ategeka ebivulu ategese vokise nansa nasimanyiwa mwagenda wanewa labonita waliwo abantu 7 bana baali bayimba abantu balina sente zigenda mbivulu kati abantu balina okusomeza banoonya bizinesi banoonya new business banoonya ku baana baabo bata ku masomo byakulya ng'omugamba genda mu ndongo endongo anti si bulwadde nti nobuntu agendemu ogenda kufa ekintu ekyokwerekereza kyokwejalabya so teri muntu agenda mu ndongo muntu akebere covid wa mitwalo 2 kuba agenda mu kivulu ky'omuyimbi naye gavumenti egema abantu ate naawe jukira fulufiga ndi gavumenti eri mu kunoonya abantu bagema because gavumenti esi mukulembeze wa gavumenti yo waliwo etuusiza ngera nti twegemesiza ekimala nobadde bukendedde balituta naye nga nze omuzadde sikiziganya nakuta kati ndongo ffe tulina abaana masomero abaana bonna bakomewo nga basesema musaayi abaana twayombanga abaana badde kusomera abaana badda ku masomero covid alumma abaana kusomera basomesa baganya okuta abaana tewali ayogera abaana bonna bakolola abaana bonna balwadde abaana b'abantu bagenda kufa omwana omwali tobadde mu ddomu yonayona neggwawo mumutijja nandongoza siribadde munange kyemanyi teri mufa akola kangira mbeera omwavu nga ndi mulamu kasita nfuna ekyokulya tewalina yantuma sente n'abazina bafa bazireka kakati siri mwetegefu kugenda kukola bannayuganda bawa obubaka obusembayo bannayuganda mbagamba kigambo kimu tukolere wamu obumu bwaffe gemaanyi twagala nnyo ensi yaffe aye tweyagaliza ebyobufuzi byawedde tuddemu okubeera obumu buli yasobya munne yayogera ebigambo ebingi musonyiwe bannammwe tusonyiwagane nze buli gwe nanyiiza mwetondera abanyiiza mbasonyiye twevuma ebintu bingi olwokuba nti twali mu competition wezi tewezibeera buli muntu aba asikamuga okulaba nga atwala ekintu kyaba atwala nekyo ekiseera okusonyiwagana n'okwerabira ebiyise tibibadde bingi nnyo waliwo abalina obuvene ku mubiri waliwo abakyali mu makomera waliwo abaliwa twerabire n'obusungu tebujja kugonjola nsonga tuli omuntu asoma munne tusobole okukola ekigatta ku nsi yaffe kigitwala mu maaso amen